And again, Nassanga just presenting herself to that ball, taking the shot. Omuzannyi w'okubaka ku ttiimu y'eggwanga the She Cranes Shadia Nassanga Seguja y'omu ku baasinga okwolesa omutindo omulungi mu mpaka za World Cup w'okubaka ezabadde mu kibuga Cape Town mu ggwanga lya South Africa nga yerondebwa ng'omuzannyi asinze mu mizannyo 3 ku egyo She Cranes gye yazannya. Bw'atyo Nassanga asiimiddwa aba Real Star ng'omuzannyi w'okubaka eyasinze banne omwezi oguwedde ng'ameze Margaret Baagala ne Mary Nobacharok. En award ya leero etegeeza kyamaanyi cause buli muzannyi ali mu Uganda actually kale nze sijja kwogerera abazannyi balala birimu ku birooto byange okufuna awards ennyingi cause ziraga nti no oli muzannyi w'amaanyi toba w'amaanyi nnyo naye nga oba omu ku abo abazannyi ab'amaanyi. Then performance yange South Africa kyenfudde nze kyendaba enfudde owetutuumu cause mulimu abantu mulimu emikwano mulimu ttiimu ze njogedde nazo nga nali sisuubira nti njogera nazo abantu benjogera nabo mikwano gyenfunye after performing well in South Africa nali sikisuubira so ezo performance erabikanga eziguliddewo emikisa mu netball wange. Mu muzannyo gw'ebikonde Nassanga Ssali eyawangulidde Uganda omudaali ogwa silver mu mpaka eza Africa Boxing Championship e Cameroon amezze Erina Namutebi ne Matovu Ukasha. Ku ky'omuzannyi w'ebikonde asinze mwezi ogw'omunaana nga kabuze kata atonyeze ne ku mmunye ng'asiima abo abamuyambyeko mu lugendo lw'ebikonde. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo kuba bakoki bange singa tebambeereddewo bamayanja Donirama Australia ne Zebra Mandobe yandekera abasajja olwo ne bakoki Moze bonna naye abasajja bonna bambeereddewo kati mpulira okubeera nga nzize mu kuba erinnya lwali lyakka ne kati tugenze ebikola kiri situka buto kuba nagenda mu President Muhangi asampe omukisa ne kochi Handa bonna n'akiga ne tuli bagenyi ne baza ne Sula manager Sula okuba nga bampa omukisa ogwo okuba nga ngenda nendeeta guno mudayo gumulaba nera nali maisi bali abasinga bamu obungi bali mayisinza kudala mudaali kisa kya Mukama Katonda kyateekako nesobola okuba nga ndeeta omudaali guno gumulaba. Muzannyo gwa ludo Brian Balinnya gutwakulagako gye buvuddeko nga wangula empaka eza National Individual Ludo Championship yasinze okukyanga ludo mu mwezi ogw'omunaana ng'ameze banne okubadde Muhammad Kayaya ne Rose Nsereko. Sanyu kitiibwa kya tendo awadi sigiwangulangako naye recognition eno emangi funye nkyebaliza Mukama Katonda ne ttiimu yange ya Ntinda United okusingira ddala coach wange Mwami Sembatya Abudu kapteni wange Mugabi Peter ne ttiimu yonna ya Ntinda United ntuuse okwebaza naye na awadi sigyewangulidde nganze wabula ngiwangulidde kilabu yange ne district ya Nakawa gyenvaamu. Mu mizannyo emirala Victor Kiplangat eyawangulidde Uganda zaabu mu kibuga Budapest ekya Hungary mu mpaka eza World Championships mu misinde yawangudde. Yasin Nassa ne Ali Katumba ne bawangula mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka olw'okuwangula Masaka Rally Championship ng'ate y'omutebi wa Kyaggwe mu masaza Yusuf Mukwana yawangudde ekyomusambi w'omupiira asinze omwezi